Ebirugiro mu kuchondozo ku byashohozebwa erizuba ahirwa rerkure rya Fort Portal Regional Referral. So amawulire amalungi tugawulidde agempiso abantu bagibeerako, abantu tebeeralikira nga batambula. Ekibuuzo kiri nti tugenda kukwatagana tutya ne gavumenti okulaba ng'omuntu wa wansi aganyulwa mu birungi bino bye tufunye mu nkinzo eno oba bye tulabidde ku bantu abalala. Okuregerera hari Dr. Yawe Ibrahimu orumukuru wa GCRC abwitaje rya Fort Portal abantu 512 abatwira hachikatwe eki obuchweka 9 na mukaga harigana akakoko kakakuma katari kurebe ko mibiri. Ekitongole ky'ensi yonna kyakkiriza eddagala lino ery'enkinzo okubagamu ku madagala agajjanjaba akawuka akamukenenya. Lwaki amawulire ago malungi nti si ekitongole ky'ensi we kikkiriza eddagala lino nga kisinziirako ebyebivudde mu musomo guno kijja kuleetera gavumenti yaffe okulyongera okulyeyunira n'okuligatta ku madagala agajjanjaba akawuka akamukenenya mu nsi yaffe, weewaawo n'okufuna obuyambi mu butongole ebirala byonna ebiyamba abantu abawansi. Okuregerera hari Dr. Yawe ekini kija kukora nkomuringo gundi ogw'abantu abari kutura n'akakoko bakubasa kurabamo okukachendezo mu mibiri yabo. So enkinzo yaffe eno oba empiso yaffe eno gye tuzudde okuba nga nnungi nnyo eyina side effects butono nnyo, tebweraliikiriza, tebugigaana kukola aye tebukulemesa kugiganyulwamu. Obumu ku bwo ng'empiso yonna endala bwe bagikuba ogenda kuwulira obulumi kubanga empiso eyo tugikuba kabina emabega. Saawa bwe tugikubye ogenda kuwulira obulumi. Mu musomo guno tulabye nti omuntu afuna obulumi obwo nga okumala ennaku nga 3 wakati w'ennaku 3 ne4. Naye obulumi buno bwenkanankana n'obulumi obw'empiso zonna endala. So tulabye nti kyekimu ku bintu abantu bye badde boogerako bye bafuna bamaze ofuna enkinzo eno. Ebihandiko ebishohozi bw'aba Uganda AIDS Commission eshominche hingwire bitire Fort Portal hamutwe gw'emyanya yono mu ihanga okuba niyo kukizayo kujanjara kw'akakoko ka sirimu obwerya habuchweka 14 harigana echenako nokushanga ngwabo abarya hamabazi abamwe barumuno bajirugaho. It's true, some of the clients do drop out of care. There are very many factors that attribute to that. One of them is stigma, which is attached. Sometimes people don't want to be seen. Sometimes people have issues that make them drop out of care. There are transport costs which are involved. Sometimes Margaret Muhanga or Minister w'ebyamagara bikubanduzo omu butumwa bwayoherize yashaba bobona bucuru kukwataho okuteka hemiringo yona erikubasika okwenda ngo ekintu eki cyatandika okukoresebwa mu marwaro.